Right. Now. Balua. Yeah. Abaye VPN ziriwa, abayina VPN muliwa. Abayina VPN njagala kubabuuza shiko mimi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah. Kale msharinge video njagala kubabuuza ke dakika ntono nnyo manya abamu muli ku VPN manya abamu mwebuuza kye kigenda maaso naye ensolo ku kizigo kweri. Msharinge video muyite bannammwe msharinge video muyite bannammwe. Olunaku lwe twayagala olunaku buli naku lwe tunoonya VPN njagala mujje wano nga mugamba nti VPN clear. Abali ku VPN mwenna njagala otypinge wano ombulire ensi gy'olimu. Nkimanyi abali e Uganda omanyi ngenda nensekerera Museveni. Ngenda nenkusekerera Museveni ngenda nenkusekerera. Guno omulembe omwagulanyi togusobola. Wali osubira nno tuli kuguli omulembe simanya omutebi. Guno omulembe omwagulanyi togusobola. Njagala ali ku VPN ka sharing tuli ku wifi bannanga abali pious nawe pious leka. Njagala abali ku VPN mbulire ensi gy'olimu. Oli Russia, oli Tivalu, oli Ludawa. Museveni wano we wali toyagala. Na ate tukyakutwala mpola. Sharing a video. Ngenda kubagamba Museveni bya planninga. Museveni osigaza option yes. Osigaza option 3. Kwe zino option 3 bo choosing kiki kyoyagala. Okitegeera. Ali ku VPN njagala ombulire ensi gy'olimu. Nkimanyi oli Uganda naye mbuulira oli Uganda oli Nakaseke oli Russia. Ekitegeera. Kakati mbalamusiza nnyo bannange mwenna Uganda bannange abalwanyi beddembe. Njagala okubakakasa akaseera ke tugenda mu kaseera kazigizigi nnyo. Akaseera ke tulimu kano these 12 hours zetubuzaayo saawa nzibu nnyo kugenda kubanga omwaka omulamba. Njagala mwenna mu mindinge about your life. Museveni anoonya ebintu bibiri. Ekisooka Museveni ayagala kukwata Honorable Kyagulanyi. Alimberimbe mbu yeewambye. Naye Museveni we are far away from you. Olwaleero okedde n'oleeta obubadi bwo. Museveni tukimanyi nti okolagana ne Besigye, tukimanyi okolagana ne Mao, tukimanyi okolagana ne muntu. Kati okedde ku makya n'oleetawo diversion. Mbu Bobi Wine yabeera eri, n'otamanya Bobi Wine taggwaayo. Kino kyo Museveni njagala okukikukakasa nti ye Bobi Wine taggwaayo. Oyinza okulowooza nti ewaka aweddeyo mubadde mukutte Selector Davinga musuubira nti tetutegeere nti mumukutte. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kati mu planninga, how do you know nti Bobi Wine agenda kuluzinga akalulu? Bobi Wine by opinion vote Bobi Wine akuba mu 85%. That is opinion vote. Ostegera bannange network ayo bwe banfu genda ku VPN buli nako twasira tubagamba. Twabagamba mwenna network abe banfu please ate mufune nnyo VPN ez'omu Russia
mufune nnyo VPN ezeyo waggulu eyo zeziri long standing. So Museveni ky'opulaninga njagala muntambulize video eno opulaninga onoonya nnyo Bobi Wine. Naye Bobi Wine togenda kusobola kumukwata. Onoonya nnyo Bobi Wine Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi togenda waina option Museveni twasibanga tukugamba nti go and talk to this guy. Nino nogaana nowalaze empaka. Kati Bobi Wine akusuza teweebase. Okadde ku makya omuteeke y'akagundi ekisinga n'ekirala Museveni kyanoonya. Mbagambye Museveni anoonya ebintu bisatu. Ekisooka ayagala Bobi Wine. Bobi Wine yamugezezzaako peacefully. Bobi Wine n'amugamba nti the only thing I want from you is to leave power peacefully. Ate naawe byabakama bino mbikugamba. Byabakama, you have 2 days. Ennaku byabakama z'osigazzaayo ezigenda okujustifyinga yo history is lwe lunaku olwanga 14. Olunaku olwanga 14 byabakama bw'otaakole emirimu gyo mu bukakamu mu bulambulukufu byabakama it is going to describe, it is going to justify your history. Okitegeera. Then olunaku olwokubiri byabakama lwe lunaku olwobanga 16 obanga 17. Kubanga nfunya amawulire byabakama nti ogenda kulwawo. Ogenda kulwawo okwanawunsinga. Ng'okya preparinga mu preparinga kati mwena mukankana obulimaawa mutandise okujja amagye Sudani mutandi age Angola gabaddukako kubanga agamajasi amagye ga Angola gagenda okulaba nga tegajja kukola bintu bya bikyamu. Njagala okubagamba naago ge mulese nago tegagenda kukola ki? Tegagenda kukola bintu bikyamu. Byabakama bonakeera ku makya n'anansinga Museveni okimanyi nti nensi egenda kukwata omuliro. Kubanga okimanyi for sure Museveni tayina waafuna even 20%. Museveni n'abantu bebe nnyini bamweganye. Museveni abantu bebe nnyini bakweganye. Museveni, why don't you give out power peacefully? Why don't you give out power peacefully? N'ekirala Museveni kati kyonoonya. Ono mutabani wonze saagala kumwogerako. N'ekirala kyonoonya. Onoonya tale center yaffe. Museveni njagala okugamba bwe twaggulawo you vote eno. Bwe twaggulawo you vote eno. Njagala okugamba Museveni ne bwona ayita Juma Seiko. Toyinza kumanya tale center ya Nupu weri. Kubanga ekikututte wa Bobi Wine ku makya mwe musuubira nti ffe tuli basiru nga mmwe. We are not stupid like you. Bobi Wine si musiru nga mmwe. Singa Bobi Wine yali musiru teyani tuusena to this extent. Bobi Wine talinga bamugisha muntu nti yali after money. Bobi Wine talinga babeesije nti yali after money. No. Bwe munaanoonya tale center ya Bobi Wine temusuubira nti Bobi Wine kino akimanyi nti araninga business ya amagina nsuwa. Tasobola giteeka mu kintu kimu. Tale center ya mma muginoonya tale center ya Nupu emu eri mu UK mu kibuga Manchester, eyokubiri eri mu America. Bwe mma munoonya tale center ya Nupu terira Uganda. Chovola banga Bobi Wine asiba kukudaya na kugamba Museveni ffe totusobola. Oba ffe twakimanya dadda nti internet ogenda kugitemparinga with ne tugamba abantu ba downloading VPN. Kati abantu babano batulaba bwoba oli Uganda ngondaba wekonereka emoji wano. Bwoba oli Uganda ngondaba wekonereka emoji wano. Bannange guno omulembe Museveni togusobola. Bwoba oli Uganda ngondaba wekonereka emoji. Pretty bwoba tosobola jangu mu inbox yange ngenda kubuulira we ba installinga you vote.
Boba ochalina wasi wa you vote please jangu mu inbox nkuwereze link. Guno omulembe wallahi Museveni togusobola. Tugenda kukufrustratinga. Oba badde osubira nti odiringa naffe nti twagala sente. We are not after money. We are after freedom. We are after freedom. The freedom whereby abakazi bajja kuzaala bulungi. The freedom whereby abaana baffe bajja kusoma bulungi. The freedom even to free you yobesi jegwe tukufreeing nawe mawo nawe mugisha muntu. This is the freedom we are after. Nechirala Museveni kyonoonya ogenda kutandika okukwata banupu candidates neno tamanya nti bonna badduka dda okuva kuwa LC1. Banupu candidate bonna okuva kuwa LC1 bonna badukola ki? Badduka dda. Guno omulembe gw'odiringa nagwo mulala. Okitegera bino byolimba. How do you know nti Bobi Wine agenda mu kitebe cha gundi mu embassy emu? Bobi Wine talina gyalaga. Kakati mwabasi baleka na wano nti Bobi Wine atutta abaana be olwalero mukedde mulabye. Kyovola baffe ebintu tubirengerera wala. Ebintu tubirengerera wala. Ejitulutunula mbweruti nitukugamba nti omwo mugenda kuvaamu akakoko akakazi oba akakyala. I mean oba seggwanga oba gundi. Fe ebintu tubirengerera wala. Museveni ono yali ayagala kuwamba abaana ba Bobi Wine. Museveni ali ku plan ya kuwamba Bobi Wine. Kyekyo kyasigaza kubanga amukubidde amasimu Bobi Wine aganye okwata amasimu ge. Amuwadde sente Bobi Wine aganye okulya sente ze. Nenjagala okugamba Museveni singa okola ensobi n'okwata ku Bobi Wine. Museveni tubadde twagala kutandika kujja wano ku Facebook kutandika gamba bantu songa mbere. Ekintu ekyo tubadde tukyagala. Abo bonna bakuwa. Museveni ne bona atukwata otya toyina kati muli mu Kampala ate bannange Uganda nyina bu video bwendaba. Uganda bannange atakulekera tomulekera. Bwe mulaba wa police, bwe mulaba wa omusirikale nasanga omwana nga akutte ekifaananyi kya Bobi Wine natandika omukuba emiggo. Bannange Uganda bannange lwaki mutunula obutunuzi? Oyo omuntu abazizza musango ki? Obu video busiba butambula wano ne bakuba munnamwe ne mumutunulira obutunulizi. Come on bannange. Uganda bannange mujje twerwa teba omusajja wapo temulaba wamaje ne mulaba nti no ye waamaanyi. Owamanye bwava mu mbeera n'atandika okuba munne n'atandika okuba omuntu nti olw'okuba akutte ekifaananyi kya Bobi Wine namwe nga mutunula butunuzi Uganda bannange. Osegera naye njagala okubagamba mubeere bakakkamu. Bobi Wine alowoleza wala ne Museveni. Bobi Wine Museveni abeera ng'ali Masaka nga Bobi Wine ali Kampala. Ebyo byonna tubimanyi. Bobi Wine yajja wano yali akugamba wano bwe yali ayogera ku Pale FM. Yajja wano n'abagamba nti VPN mugimanyi nga tukimanyi bulungi nnyo nti mugenda kujjako internet. Nga tukimanyi bulungi nnyo katubatunulire mwe tubetegereze nti mugenda kujjako internet. Kati internet yiyo imagine there is not mu banka zonna ziri down. Kiki Museveni otya bwotyo? Banka tokyasobola genda mu banka nojjayo sente. Osegera. So Uganda bannange mbasaba naddala mu aboye wa Kisekka naddala mu omusajja omusirikale bw'avaayo n'atandika okuba munnamu olw'okuba yambadde bannange ogwo musango gw'amaanyi nnyo.
temuntunulira temulaba nti owapoli omusirikale akutte emmundu nti kyamaanyi muyinza okugamba nti ffe tuwogera bwogezi olw'okuba ffe tuli eno ebweru no okitegeera so bannange Museveni mbagambye kya planning okukola oyagala kuwamba Bobi Wine nene bwona akola otya nakugamba nti gezo okwate ku Bobi Wine at this time of the day togenda kumanya abantu abagenda okukuba gye bagenda okuva va ku Bobi Wine bwoba wali tosobola bintu bino Museveni wandibadde ogamba nti nno tewali kalulu gwe oli dictator wandibadde ogamba nti tewali kalulu ne Bobi Wine yakugamba nti akalulu kajja kubaawo ate akatali scientific keka n'akalulu ke tugendamu nawe byabakama byo planning oku announcing nti ona announcing Museveni byabakama njagala okugamba ennyumba yo abantu bamanyi gye basula babakama this message goes to you ebe byo planning nti oyagala ku announcing Museveni tugenda kukulaga fe okubalumba tugenda kubeera n'ensonga lwaki tubalumba tugenda kumanya semuto wavuddeyo bwe bati matuga wavuddeyo kino masindi wavuddeyo kino nga tukulaga DR forms bulungi nnyo tugenda kubalaga DR forms bulungi nnyo kati ebyo byonna byo planninga mwana wa ssebo it's too early naye wano we twayagala okubatuusa wano we twayagala okubaweera nga tubatuusa osegera bannange mbasaba bwenna mwenna naddala mwe baganda bange bali mu Kampala omusajja ow'amagye bw'avaayo n'atandika okukuba omwana wa booda bw'avaayo n'atandika okukuba omwana olw'okuba akutte ekifaananyi Kyagulanyi ogwo musango ne bwofa ng'odifendinga omwana oyo ojja kuwandiikwako mu bitabo okitegeera so byabakama nkugambye ekikuditamininga lwe lunaku olw'enkya ebintu byabakama ebintu byaffe byonna bode cameras zonna twaziyingiza dda bulungi nnyo ate abantu abagenda okubeera nga batuyambako nga batuwa information bantu bo ogenda kuleta intimidation simanya biki byonna tebigenda kukola olunaku lwe wali toyagala lwe lunaku lw'enkya wali toyagala lubeerewo naye olunaku lw'enkya alhamdulillah lugenda kutuuka Kyagulanyi ku baloti kwali oyagala toyagala then bwe tumala okukuba akalulu kaffe then okadiclaringa ninjagala okugamba byogenda okudiclaringa munoonyeza tale center zaffe zibabuayo newe munaakola mutya temujja kutegeera tale center yaffe weeri okitegeera temusobola kati kye mwagala okukola mwagala okubeera nga mukwata abaana baffe bwana Jowero Ssenyonyi nkwegayiridde bwana Louis Rubongoya bwana mchala Aisha Kabanda mwenna kati engeri gye muli ku VPN so baganda bange mwenna mumanyo n'omusajja tumusobola bwe tusiba tubagamba eggulo nabagambye nti njagala nnyo ekintu kye tubadde tupikaapika tumale okulaba ekivaamu bannange musigale ku mazima kubanga tutuuse ku lunaku olukola sinaba ku confirminga byalumbuye ngenda ku confirminga ani obagwani agambye mbu simanya is it true Lumbuye is arrested simanyi Lumbuye gye bayinza kuyita batakishi mbu ate bagenda Lumbuye nga bamukwatira ki okisegeera so mwebale nnyo ku download mbadde nzize kubabuuzaako katono kubanga tuli mu nnaku nzibu nnyo
mwebale nnyo ku downloadinga VPN bwoba tonnaba kumanya ku downloadinga VPN jangu mu inbox tukuweereze link ya VPN etegerekeka bwoba tonna downloadinga link ya YouVote jangu mu gundi tukuwe link abantu ba Nuupu mwenna okuva ku LC1 paka ku district paka ku constituency mwenna temusula waka tubulaye ennaku ntono nnyo nebe mumalo okukuba akalulu mudda somewhere mukipinge distance awo moto we kugenda okuwakira jangu byabaka modikire yalinga abana be batavotinze that's when you are going to see Besigye tumanyi ogenda ku voting ani tukimanyi go voting mu 7 kubanga tinebuza Besigye dala meeting eyo jotadde ku hotel ya Africana ebadde yachi nga weyogeza oluswahili yana Besigye nacho vola bango ogenda ku eninga up nga you are a very big loser kakati mbadde mwagala kumwekozeewo ka meeting mumale mumugambe Bobi Wine nti mwamuyita ne Bobi Wine ategeera era ze kakati mwe mukiraba does it work out Besigye muyise ka meeting ate simanye uwe muswadde munonya tale center za feje ziri temugenda kuzifuna mbagambye tale center za feje ziri outside Uganda so abantu yup mwenna ba member of parliament mwenna ba LC1 ba LC2 ba councillors bani mwenna temusula waka n'ekirala kyenjagala okuvumirira ne sekuvumirira temulaba abasirikale nga bakuba omwana ng'ayamba doba kale ya red twabagambye kale za red muzikendezeeko mwalabye abana babadde kololo nga bambadde bikale ebya yero naye nga abana bakola ki abana bambala bagala Bobby Museveni with this time ogenda kututegeera bulina kutumwesiga bulina kutukugamba Museveni tuviire ng'ogaana kati ogenda kulaba lwaki enkokoterya kyaggulo Mr. Update mumunoonya Mr. Update wano nakugamba Mr. Update nakugamba nti omuntu akulye emabega Latifu Sebagala oyo yakulye emabega nawe Nsereko gwe nakuwulidde nti onoonya Nyanzi Nsereko wandibadde onoonya akaluluko n'okakuba bulungi neva ku Nyanzi Karo namwenya please inbox me ngenda kuweereza link yoku downloadinga YouVote bona downloadinga YouVote please ngenda kuweereza link okitegeera ngenda kuweereza link ona ngambe ko Jomugezi can you please talk about the emergency number banange waliwo namba ya WhatsApp woba togirina jangu mu inbox yange enamba ya WhatsApp eyo kwoteeka ka video gwogenda nga balonda wali bwolabawo irregularities bwolabawo obutali bwenkanya bwonna obugenda mu maaso nga gonyiga ku record ng'orecordinga bw'omala okurecordinga boti nga ka video yako torecordinga ka video kasukka dakiika 3 bw'orecordinga ka video akasukka dakiika 3 kagenda kubeera difficult okudownloadinga so bw'omala okurecordinga ka video yako ng'okasiweereza ku namba eyo enamba eyo erina country code ya America kubanga egenda kubeera nyangu okubeera nga accommodatinga gundi ezo bannange mutuweereze bu video obwo that's where we tugenda okudetermininga bana abasajja ebyo bye bigenda okubeera ebizibiti bye tugenda okuwaayo okitegeera Dorothy please bannange mwegendereze n'amasimu ge mukozesa please bwoba tonna downloadinga VPN bwoba tonna downloadinga YouVote jangu ngenda kuweereza link n'ennamba ya WhatsApp eyo ennamba ya WhatsApp eyo naddala mmwe mwabagenda okube naddala enkya bwe mulaba ebintu ebigenda mu maaso
naye twalabye mwebale nnyo mwe baganda baffe mwenna ababadde Masindi Hoima Mubende mwabafuna zi body cameras twazigezezzaako zonna zikola bulungi wabula Museveni leero gagenda kubuguma Museveni leero gagenda kubuguma ebintu byaffe byonna byayingira bulungi nnyo body cameras zonna tugenda kuleeta obujulizi Museveni okukulumba okukukuba kubanga kino njagala kukikukakasa Museveni okukulumba okukukuba tugenda kuleeta bwino tulete bwino ndi Museveni wano wakola bwoti wano wafunawo obululu bweti si bino ebyekisirusiru nga bino ebyabesije bye yavaayo mbu wamubba obululu nga talina na proof tugenda kuleetera proof wano Makindye Ssaabagabo wafunye kano wano wafunye wano kubanga nkakasa from the bottom of my heart amazima ga Katonda muggulu banna Uganda abali milioni 18 abagenda okulonda Museveni agakatonda toyinaako wadde miliyoni kino nkiddamu banna Uganda abagenda okulonda miliyoni 18 Museveni toyinaako yadde miliyoni ye bwe kijja mu Central Uganda bwe kijja mu Eastern Uganda bwe kijja mu Northern Uganda olaba n'abanyankole tebakwagala n'abanyankole bakizuula buli nnaku obalimbalimba bulimbirimbi all Ugandans want good n'abanyarwanda bennyini bewakwata n'obajje Burundi n'obajje Rwanda abanyarwanda bonna nabo tebakwagala okitegeera so Museveni njagala okugamba ffe tugenda kuleeta bwino tukulaga results z'ofunye tukugambe nti byabakama oyo ye byabakama twamu promisinze byabakama kino kyonki ku promisinga onkimanyi ogenda ku announcinga Museveni naye byabakama kimanye wagezaako kuddusa famire yo nerema kusegeera so wagezaako kuddusa famire yo ngodduka ekintu tekisoboka nekisigala mu kisigalemu ogezeeko o announcing Museveni nga tumukubye kiriya byabakama ogenda kulaba kubanga wosula tumanyiwo ne byonna byokola byonna tubimanyi bulungi then tugatubugume bana Uganda bannange saagala kubakwata kubanyweza ne mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo nakuma president baamujjako ba security officers naye ne balowooza nti this time president yeekuuma yekka ate njagala obagamba Bobi Wine muntu w'abantu Bobi Wine n'omukazi atunda kasooli Bobi Wine n'omukazi atunda amazzi amukuuma kino Museveni walema okumanya nti you cannot buy love omukwano tosobola kugugula tosobola omukwano gosobola okugula gwe dakiika ebbiri naye the long lasting love Ostegera long lasting love you cannot buy it so bana Uganda osuubira nti Bobi Wine bona amujjako abakulembeze be bonna naye geze okole ensobi abo abaana bonna be wakwata geze okole ensobi wano wabadde ogira nti nono omwana w'ennansana mwamusse situmanyi gye twava mugeze mukole ensobi mugeze mutteko wadde n'omwana n'ogu Museveni, that's how you are going to see how we are. Ogenda kututegeera kike tuli. Banna Uganda mmaliriza nga njagala okubata mugende. Muveeyo, this time tulina okulwanirira ensi yaffe. Abasinga mujja mu inbox kojja gwo tugamba tulwanirira ensi yaffe gw'oli bunaayira. Nange wano ndi mu kulwana. Bobi Wine yateeka kugavaayo ku macha ne sacrificing. Bobi Wine temulowooza nti boxer wa amaanyi oba alina omubiri golola temumanyi gye yaddukira. Ni Bobi Wine kasajja tekaweza na kilo 7. Okitegeera abo abantu ba NRM simanya be balekana mbu simanya tebalina internet be balaba tebatuletera zi diversion zaffe ebyo ffe kye tuliko tumugende mu kuba akalulu mukuuma akalulu muyina okubeerawo nga Museveni tumutwala
Osegera fete tuli ku bintu bya diversion bino byaki musimanya internet tezikola ki what does that internet fetwachi manya bo lwaki tebetegekera bwe baba subira muno tuina amanyi bwetutyo ngaba tutukola buli naku ebintu ebyekisirisiru abana baffe basiba babattawana enchane eggulu therefore temukiriza diversion yoyo abo bayisimago babaletamu abo babajja abo temumukiriza oyo diversion lwaki account ya M7 tebagijjeko Ostegera so please mugende mukuba akalulu naye njagala okugamba M7 do a mistake okwate Bobi Wine just make that mistake ogenda kulaba M7 ogenda nga tonnaba nakwerangirira kubanga omuntu agenda okukuba M7 agenda kuva within Kampala within Uganda yagenda okukuba so bannange mbagala nnyo mbagalira ddala naye please mulekeraawo okutunulira basirikale nga bakuba abaana baffe ne mutunulira obutunulizi ne mu recording oburecordings yes it's very good okurecordinga nezo videos zituluma omusajja nakubo aba omwana olwokuba akutte bannange banna Uganda lwaki simweberera munambo olwokuba akutte ekifaananyi kya Bobi Wine ne bamukuba emiggo bwegityo mweberere munammwe Osegera so mulinde mwenna abajasi mwenna tukimanyi mwayingira dda abajasi mwave South Africa mwava mwenna mwayingira dda mulinde tumala kufuna DR forms Museveni wano yafunye wano Museveni wano yafunye wano Museveni wano yafunye wano Museveni wano yafunye wano tulumbe Museveni with justification tulumbe Museveni with bwino Ostegera tulumbe Museveni tumulumbe Ostegera bino byalimba mbusimanya ebyo nabena temugenda nabyo so bannange sagala kubakwata nnyo mbagambye mbegayiridde mugende mu kuba akalulu enkya bwe mumala okuba akalulu mukakuume bwe mulaba ebintu ebitagenda maaso ebitategerekeka mu recording mubiwereze ku namba ya WhatsApp eyo ono omusajja tumutwala mbagala nnyo mbagalira ddala mu sharingire video eno